Amanya bampita mutawe bodi kakati wano kitulina kyabula mukolo kituli police station ya wano mu town obundi kavule bajijjawo kati ekitebe ekikulu kyawali kugombola kyekiriwo era kati wano kati police wamukyabula mu service sirikale kyetaagisa okubanga bakola patrol mu bitundu tukukanya embeera mu kitundu n'okwetambula naye nga nze wano akatuuka wundabye ndabe kyekimu era kyendabiseka kakatengere buwangu kyokuvanga kati wano obuwangu za kilomita obunge oba emukitundu erwonge police security service eberenga etuuka ku kitundu kino tusuubira nti lirimu akakwata keekuusa ku ttaka lino kuba luno si bwe kutema obusoose ku ttaka lino. Famire eno ekayanaana n'omwami ono era omwami ono baamusulirako omulambo mu maka ge nannyini paakingi. So abakoze ekintu kino suubira kyadde balina okukola lunona yennyini gwe beetaaga osinga okutwala abaana b'abansi abajja okukola obukozi abatalina musango. So singa bajjawo oli kanaalunsambulira awo nsuubira ate bandiwewedde. Era ekyokubiri ekyenteesa olaba bakikoze bamulaga nti naye banaabo bamwetaaga bajja kumufuna kuba naye talina bukuumi bw'amaanyi. So ettaka lino likyaliko obugubungo bunene. Poliisi eri wala. Ate kyakubiri wiiki ewedde eggombe wali ku kisaawe omupoliisi baali bamutemako omukono. Kyenyogera nkyekakasa bajje bankwata. Baali bamutemako omukono kiro ssaawa 4 n'akuba enduulu abantu ne bamutaasa era yagendako n'ekisago ku mukono. Kati weewuunyo oba basobola okulumbagana abasirikale nga bano naye ffe abantu aba bulijjo tutambudde tutya, twekuumye tutya. Nze sijja kugamba nti bongeremu obukuumi kuba bambi batambula naye gye bava yebeera ebintu bino. Kati obutemu buno buli ku kkubo nga ye mubulaba, tetujja kunenya nnyo poliisi nga buli ku kkubo nga bwe muliraba abantu kireza basula batambule emmotoka zitambula. Naye oli bwe yayingiridde n'atema obutemi omuntu n'agirekaawo talina kidduka kye yakutteko yazze nga ayagala bulamu bwa muntu. Ne bwe yandimusanze mu kkubo yabadde asobola okukola kyakola ki kyayagala. Zikwe kutesaako amanya waliko John Mary musajja wa Kabaka. Ku nsonga eno ekyo nandisabye kooti eyaffe mu Uganda wano okufuna okukozesa obwenkanya obw'amaanyi ennyo ne courts of laws, criminal justice naddala nga bakola ku misango gy'ettaka olw'ensonga nti omu alina amaanyi ne ssente ezisobola okugula balooya agula balooya n'awangula omusango. Naye ng'ekituufu ku ground amazima gasigadde mazima. Omaliriza alina ssente awangudde omusango naye ng'abantu basigadde n'ennaku ku mutima era nekko. Tutunuulira entalo eziyise ez'abassekabaka ng'abantu tebalina mmundu balwanyisanga mafumu na nnyago naye nga basobola okwegatta wamu ne balwana. Kati ekibaddewo olwaleero bw'otunuulira abantu abaasooka okufa emabega wali olutalo lwali lwa ttaka. Kyeŋŋambye nti mu kkooti bwe ziba zisala omusango ne zitatunuulirako bantu balala banafu oba sayidi ndala eri wiiki nga bwe mumanyi mu Uganda yaffe wano okuba wiiki bwe bakubuuza nti olinamu amaanyi kitegeeza ensawo ewera.
ensawo bweba tewera kitegeeza omusango tojja guwangula naye abantu Abaganda bagamba nti ekikere bakibikira kwa musana naye kikaaba kwa nkuba basirika ne bagamba kale naffe katukole ki katusirike naye nga ennaku eba ebaluma ebyabwe byagenda mu ngeri eryawe ey'amankwetu kati kwegamba n'olabanga ensala y'omusango etali y'amazima ate ereetedde abantu abalala okufa tulaba emabegako eyo wonna nga babbi babadde bajja ng'abakuumi abaliwo babusaale mukama waabwe nanyini paking n'agamba nti katuleete ab'emmundu naye bo nga tebaagala nnyo kutta bantu bano be baleese naye basuubira nti bwe banatta abakozi be bo bajja kuba bakoze eki bamuyenjebudde ne tumaliriza nga abantu bafiiriddwa obulamu ku nsonga ze batamanyi nako kubanga n'abasinga abamu abakuumi bava wala nsaba bannange kooti n'omunaku mutuukenga ku ground n'omunaku abengako n'akake kubanga tetujja gamba nti ono noono naye nga emabegako wonna ebintu gye bivudde fayiro zabikkibwa obutali bwenkanya wakati wa nannyini ttaka saawa eno Land Road n'abaali bannannyini ryo ddala ddala ndi wano olw'ekikanga bwekitubuddeko oluvannyuma lw'okukuba omulanga ng'abatuuze bafudde babanyoddenyodde ensingo tulaajanira gavumenti etuyambe etuwa abakuumi ate nga bakola omulimu si tuwa abakuumi nga basiba mu kuwebaka kuba kati muno mu kyalo kyaffe nze simanyi na defense atutwala senga defense abadde atutwala abaddewo yandibadde akola omulimu tulaajanira gavumenti etuwa abakuumi ng'ate bakola omulimu naku nga eziwedde emabega y'emyezi ng'esatu omusajja naffe yajja ewaka n'atuyingirira mu nnyumba yaggulawo bulungi nnyo n'ayingira twagenda owulira ali ku bintu maama n'avayo namugaa gyebaleko ssebo omusajja gye yamasukira oba yalinga alimu emizimu naffe tetwamanyi gye yabulira omusajja yabulawo obubuuzi sipiri wurre n'abula n'agenda kati tulaajanira gavumenti bannaaye etuyambe nekino ekyaguddewo yakoze ekikolwa kino tumuvumirira yakoze kibi nnyo engeri gye babaseemuze ntuuse bagamba bw'omu ali muli omulambo mu kayumba bamutugisizza Suuka omulala mbu bamukubye ebijambi yaawo gamba n'akutupa ate n'azirika kati omulambo gusigadde guli matuga tubakukiza matuga ku poliisi tumulese sawa bakubadde tebeeyisa kupinga wembamaani kuba si bakabadde tebanywa mwingi tabalina ekikotera kyebakozesa kitegeeza jo twavudde wano ngira abantu webamanyi kati ono yakedde manager yakedde wano ezo kujja mu mwana omu abadde eri wansi mu mmoloka gye bamukubidde omulala bamunyigidde mu Masuuka kati tugeze okwagala otwala ono mu ddwaliro ngate kubona ezisa 10 n'ezi 12 obwedde obuddewo bwonna bwe batwalamu tugeze otuuka mu ddwaliro omwana ng'afudde ombo gye tumututte era kati tumulese matuga afuddeyo friend Harrison mulese matuga omulala gwe batidde bamuta Bright ddala Sirimani basiina kaadi yo bonna be40 baana be40 abadde bagajja omwezi gwabwe ogusooka soko tunyonyolemu embeera gy'obasanzemu wano embeera ebadde mbi nnyo naddala kugo tututte mu ddwaliro kuba ye bamukubye ennyungu bamukubisizza ndowooza nnyundu yokka ku mutwe kuba gwonna gubadde guziririzibye bamwasizza wano mutwe omusayi gwonna gubadde gufumire ne mu matu ndowooza omusayi gugenze ku bwongo ngeri tubadde tugenda mu ddwaliro teribadde wano kiza wafiiridde teri kye baatutte kimu ekiri nga bwe kyabadde
positive bakoze kusala waya za kamera yirwanye kubera olaba engeri embeera gye yabaddemu omwana yalwanye infact bonna balwanye bonna balwanye naye abalumbikyega babadde omanya kyambadde ddala tetubadde nambeera yakututiisa tubadde tukolaga tuli basanyufu era n'abakuumi badde nga bakkakka kubanga tebalina buzibu nga baabantu kati simanyi lwaki babaddengawo nga bakwata bulungi bakasitoma kuba buli kasitoma ajulira tebabadde na buzibu bonna era tetubadde na buzibu tetubadde na batutiisa ate tulina nnyombo abantu fenna nga kampani baba badde abantu abakwatagana fennaawo so tetubadde na buzibu teddeko ku makyawa nga bwe tukirako naye bwe nzenna kasitoma omu ampiseeko mu mmotoka ye atera kipakinga ku makya depaki nangamba tukakupakinga wali obuzibu okukoza eki okuba yabadde azze kupakinga akeera amaladde yakeera akube alina emmotoka z'ebbiri agenza okutuuka nga geeti nzigule akube munaye nga teri akolaki avaayo kati kwe kunsanga nga anangamba gyange ogenza okutuuka nga alese wano munne abeere wano ku geeti munne nanga agendako omunda banno baki ngenza okutuuka nga kirungi nsanze omwali wali bamukubye avaamu omusayi akyalimu obulamu akyassa naye nga maanyi singa ngenza okutuuka mu nnyumba nga owomu nnyumba ye bamutiddewo kuba ye nasanze bulangiti emubise mu maaso kiraga nti bamutugisizza bulangiti bamutuze butuzi naye nga balwanye kuba ennyumba yonna yonna eri disorganized yalwanye n'owebweru yalwanye basayidi endabirwamu ya driver bagyasizza tutegeddeko nti baali babalumbyeko okubabbako piki naye kino kikyali kyamaanyi kuba twali tulina abasirikale bamu jasiti oyogeddeko ali okubatuza okulaba musirikale naye aliko ebbo wano muto wakati alaga bakubye mukube na maybe oba nnyondo baki omubwebuti kati ekyo kyamuseewo bwe tulina kaadi ye ono ye yamuseewo oli yafiiridde mu mubiri teyesiga nti abali ebweru bamukola ki bamukuuma nga takyesiga bulamu nga wagitawo akaseera katono nnyo n'akomawo basaze busazi kakomera nga Ina mukagere. Ngenze nasi wa Hadija. Mama gena maaso oli muvuti. Amanya agangenze nasi wa Hadija. Omumbejja azalibwe kati. Naye mu butuufu ekintu ekiri kuno ku kitundu kuno. Kitukubye wala nnyo. Sirowooza nti nno omuntu yandize n'asala akatimba ng'alina ekigendererwa. Yandibadde omuntu ajja oba n'atwala piki eziri muno mu katimba naye lwaki ddala bassa abaana b'abantu nga tebalina musango. Bannanga ekintu ekyo nsaba mukinoonyerezeeko. Obutemu bususse mu Uganda, obutemu bususse. Bannanga obutemu bususse, bwo bususse. Mukitegeera bannange bannayuganda mwebereremu. Kino kisusse we kyandikomye. Simanyi lwaki kati abaana b'abantu balina abaana baabwe, balina bakyala baabwe, balina bazadde baabwe. Lwaki ddala kiri mu kitundu muno? Guno si gwe mulungi ogusoose. Oyo omwami bamutwalira simanyi omulambo.
mbuno omuntu yafa waneno mu kitundu era ne bamutwalira omuntu era kyekimu kati ate era yali mu mawulire mbwe w'amayende basseewo abantu badaye bannayuganda mwebereremu ekyandikoleddwa bannange abantu bw'oba osazeewo bakola bizinensi yo giteekeko security esobola esingawo kubanga omuntu ava ati eri najja n'asala obutimba natta abantu abatalina musango balina abaana baabwe balese bakyala baabwe balese bazadde baabwe naffe gye tubeera bannange security yeyongere mu kitundu muno security yeyongere nsigadde ndi Nasiwa Hadija Omumbejja. Okunenya gavumenti oba yali minisita oba yali mukulembeze wa ggwanga Museveni okusooka okuwaayo obulamu bw'abantu kubanga Kavulenga bwefaanagana yalina poliisi yayo eyali ekola security mu kitundu kino jagala neddira police station n'egijjawo n'egitwala ku ggombolola Egombe ate nga wano we wali area ey'abantu abangi nze ekiro nga bwe ndi defense bantuukiridde nga waliwo ababbi ababadde babbira mu Nakazigo waliwo omutuuze gwe babadde babba n'abeesimatulako nadduka nenkwata essimu yange nkubira omusirikale wa poliisi mu ssimu yange gwe nnina n'agaana okugikwata essaawa 5 n'ekiro ng'ababbi bakola ki babba era awo we nakomye neŋŋamba siwaayo obulamu bwange kulumbagana baki babbi neŋŋenda nenneebaka kineewuunyisizza ate ku makya ga leero okulaba ng'ate abantu bakoze eki battiddwa ogwo gavumenti eteekeyo omulaka ne poliisi yennyini etuddize poliisi mu kitundu kubanga wano tetukyalina security abantu bakolanga bwe bakola ki bwe baagala yerina obuvunaanyizibwa okutukuuma yasalawo nti yakuuma abantu naye toyinza kuddira miliyoni z'abantu nozireka nga ziri bwere negenda ekuuma emiti ekugombolola Egombe kiwulidde bannange gavumenti nze gyenkubira omulanga etuddize poliisi mu kitundu wano buli kitundu we yajja poliisi egizzeewo kubanga population y'abantu eteekeddwa kukuumibwa baki basirikale naye nakubidde omusirikale essimu ekiro nga abantu babba mu Nakazigo essimu yaganye okugikwata kakati awo bukuumi ki bwe tulina mu kitundu salambisi defense LC1 battidde omuntu amanyani nze Sendawula Kigongo era nga naye ndi mutuuze okuliraana abaana abagudde ensasaka naye ebizibu bino byonna byetutuukako gavumenti yatuvaamu kubanga teyinza kutujjako poliisi mu kitundu n'awalala batali wano wokka abantu bonna babonaabona lwa poliisi kubawala ekyamazima eri Gombe waliyo miti Payini na Kalitunsi na Lusozi na Buwanga naye ffe wano abantu gye tusula tetulina bukuumi abantu beeyisanga bwe baagala kyova na bino ebintu nga bino byagudde mu kitundu ekyamazima tubyandibaddewo oluusi nga poliisi eri wali wandibaddewo obuyambi obw'enjawulo naye tuyambe oba yatuvaamu nakyo tukitegeere kubanga alina obusobozi bwonna obukuuma abantu kyekyamazima ne babulooka bamataka Egombe waliyo abantu bangi okusinga Egombe miti Kalitunsi Payini Lusozi n'Obuwanga byebiriyo amataka ababulooka abatunda kuno ababulooka bamataka abasuubula amataka batuli bubi babulooka bamataka babali bimungeri bakola batya bajja ne bakwata abantu bwemuba nga mulina awantu famire ne bakwata abantu ne babatwala ne babasiba ne batutiisatiisa mu State House biki owulidde batuli mu kitundu Kavule wonna Busajja Gombe. Nze kansala Lukwago Diriisa akiikirira wano wennyini tufunye ekyekango ky'amaanyi nnyo kusinziira abatamanya ŋŋamba okujja ne batta abakuumi n'emmundu zaabwe ne bazirekawo kale ekintu ekyo kitwennyamiza nnyo ate tunategeera kigendererwa kyabwe oba ki tuli awo bwe tutyo mu mbeera eyo naye nga twagala gavumenti etuyambe obukuumi kati bwe tuyina eno e Kavule buli walako
kutambula mayiro 2 okutuuka ku poliisi Gombe twandibadde tusaba batukomezeewo poliisi. Kakati bugenze okukyolwa leero tufuna information nti waliwo omukuumi owa Skyland Jet Car Wash and Parking wanekavule Gombe nga yattiddwa. Parking eno eriko abakuumi ng'omukuumi omu alina emmundu omulala badde takozesa mundu. Boolezaawo emmotoka ne basuzawo n'amamotoka ne pikipiki. Naye ate kyannaku okulaba nti abantu bwebanga bazze mu kikolwa bwekiti bwebanga kyabubi kyetaagisa okutwala obulamu bw'omuntu. Kubanga te bw'otwala obulamu bw'omuntu okutta omuntu oba okisusizza. Naye sofa investigation zetwakakola oba obukesi bwe tuyina kyeti kyakazuuliddwa nti abantu abo babadde bawerako bangi. Kati records eza parking ekitabo kye baregisteringamu emmotoka ne pikipiki ezo twetegereza nga pikipiki emu nga kitegeerezo yaguze oba baagibye oba baagulise nayo. N'olwekyo tusaba abantu abasobola okuba nga balina information abali mu kitundu kino batuyambe tuweereza information eyo tusobole okutandikira okwo okunyonyereza. Era nkuba n'omulango ez'omulango okulaba nti buli muntu yenna afaayo okulaba oba okwetegereza muntu ki ali mu kitundu oba feesi mpya oba feesi tebagitegeera ayambe poliisi twakakitegeeza nti baludde oba batudde akaseera nga bagezaako okukola obukesi engeri basobola okuba pikipiki awo kwa mmotoka. Naye ndowooza mu kunyonyereza kwaffe kamera zabaddewo lighting ennungi tuze tuyamba okulaba nti tugezaako okulongoola okwetegereza ebyaddala kiki kyabaddewo. Tetunafuna gulira endala ogamba nti oba oli awo nti waliwo omuntu yenna alina empalana ne nannyini parking oba nti waliwo emisango emirala ekikwataganya ekifo kino gye tunyonyerezaako nedda.